mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero tegere tulaba olongoosa otya engege, olongoosa otya ekyennyanja gye bayita engege. Beera nga weetegereza, tugenda kulaba ogijjamu otya ebyenda ate era ojooza otya okutukula obulungi. Kati oba ogenda kutandika ogikolokotako ebikalakampa, sooka ogiyiira amazzi biba bikalibwa singa biba togiyiridde ku tuzzi. Ogiyiira otuzzi bibeera bigonda, bivaako mangu. Tandika okukola bw'otyo nga bw'olaba. Olaba weetegereze bw'otyo, gikalakate ku mutwe kubaako ebikalakampa oteekeddwa obbijjako ku mutwe okuliraana amaaso. Engege eno bagireeta ewaka nga bamaze ogikalakata bulungi, nga bamaze okubijjako bulungi, oteekeddwa okuddamu ogikalakata bulungi. Okitegedde? Mu matu, ku mutwe, okuliraana amaaso awo wonna beera ng'ogikalakata ajjako ebikalakampa bijja kubeera nga bivaako nga bw'olaba bwe ndi mu kukola ku mutwe awo. Omutwe mugulekako nnyo ebikalakampa, naddala mmwe ab'ewaka bendiko kugambye engege eno bagikuleetera nga bamaze ogikalakata bulungi, ng'olaba bagirongoosezza bulungi. Sooka oddemu ogikalakate, naddala omutwe ogwo bisigalako nnyo, bigyeko bulungi. Bw'omala tubeere nga tuggyamu ebyenda. Kati mu kuggyamu ebyenda osobola ogisalamu busazi makkati wale tojje mu byenda, naye ate eyinza okubeeramu amagi. Jjukira amagi ago malungi nnyo okubeera ng'ogalyako we gabeeramu. Kati oteekeddwa gisala bw'otyo nga bw'olabye n'oggyamu ebyenda. Ebyo bye byenda. Tulongoosa ngege, ogirongoosa otya nga badde bagikuleetedde ewaka? Bw'otyo bw'oteekeddwa okukola. Kola n'obwegendereza amagumba galeme kufumita. Tujja mu byenda kati nga bw'olaba ogisala bw'otyo mpolampola n'obeera ng'obiggyamu, bijja kuvaamu bulungi nnyo. Kati bw'omala okuggyamu ebyenda beera ng'osalamu piisi z'oyagala. Simanyi gweogenda kusalamu bimeka, ggyamu ebyo by'oyagala. Nze nsazeemu omulundi gumu, ogwo gwe bayita omulundi ogumu. Bw'otyo olabye, bw'osalamu bw'otyo engege obeera ogisazeemu omulundi gumu. Okitegedde? Kati ey'okubiri yo ngisazeemu emirundi ebiri nga bw'olaba. Ngisazeemu ekisooka n'ensalamu n'akatontono nga bw'olabye. Eri esoose ngisazeemu omulundi gumu, eno endala ey'okubiri ngisazeemu emirundi ebiri. Mukitegedde? Kati bw'omala bulungi nnyo gisalaasalamu nga bw'olabye, tutandike okujooza. Kati weetegereza okujooza. Okujooza beera ng'ojooza bulungi nnyo ebeere ng'etukula. Tutandikidde ku mutwe. Omutwe beera ng'ogwoza mu biviiri omwo. Ebiviiri ebyo tobiggyamu, birekeemu, wabula byoze bwoza bitukule. Kozesa olugalo bw'olaba nga bwe ndi mukozesa olugalo olwo. Lw'oba okozesa ng'oyoza ebiviiri ebyo bitukule bulungi. Ebiviiri ebyo biriibwa bulungi nnyo. Osobola obbiwa abaana ne babirya, naawe kwennyini omukulu osobola obbirya. N'olwekyo ekyennyanja engege gyoze bulungi etukule, okusingira ddala omutwe gw'olina okwoza obulungi gutukule. Olw'ensonga bw'otagwoza kutukula guba gujja kukaawa. Ebiviiri ebyo bikaawa bwe biba tebitukudde. Kati nga bw'olaba byo bitukudde bulungi. Okitegedde? N'olwekyo tulabye ennongosa gy'olongoosaamu ebyennyanja byaffe bye tuyita engege. Nga bw'olabye tugyozezza bulungi, tugisaze tugiggyeemu ebyenda. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.